Atendereza wagulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abankuliriza mu biti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate olwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo neyawabweru Katonda atudde munda mu nzaalamusa Katonda atudde munda mu ggwe Katonda yeetengeredde olwaddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu gguluka weeyongeeyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa omusomo ogwakadde kuno saba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza oba obutamanya era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda wo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo nga sinaakubeera nga ntandika buli lwe weemanyiiza okubeera nga olamusa mu ngeri eya Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe kizimba amaanyi munda yo ag'okwejjukira so kino ekintu ky'amaanyi nnyo nnyini ddala nti kikula munda yo so mukikozese nga si kyakuzannya naye kintu ekikuzza obujja ffenna ne tukinywereza ne tukijjukiza nti yeffe bakatonda era yeffe kwagala ulowaawo abaagalwa nga tuyita mukadde kano ke tulimu tuli kussa mayengo agateeka obwetengeredde eri sseŋŋendo yaffe n'eri emibiri gyaffe egy'obwakibirizimu oba egy'ekitangaala nga gyeyongera okubeera nga gyejjamu amayengo gonna ag'ekizikiza ge tuzze tutambula nago nga we tuzuukira eri ennanga yaffe ey'obutukuvu bwaffe oba obwasooka abaagalwa mujjukire nti mukadde kano tuli kuteekako obwaseemyayiro bwaffe mu nda yaffe oba kye tuyita multidimensionality kitegeera tutandise okubeera nga tufuuka omuwaatwa ogw'obulamu kye tuyita living portal eteekawo enkyukakyuka mu nda yaffe ng'era ng'eyita muffe n'ekwata n'abo bonna abatwetoolodde bangi tebamanyi nti ekigambo okuleeta eggulu ku nsi kwe kubeera omuwaatwa oguleeta amayengo ag'eggulu gwe kennyini mu lubereberye wawangibwa ng'otuukiridde oyo gw'olaba mu ndabirwamu yawangibwa ng'atuukiridde ensonga lwaki ozza ozaalibwa nga bw'ofa ozza ozaalibwa nga bw'ofa osobole okubeera ng'ojjukira amazima gano nti yeggwe akatiba akaleeta eggulu ku nsi tokolerera ggulu nedda watuuka wano ab'ekizikiza ne bakulimba nti okolerera ggulu entegeera era omuzimu gwo kye gubeera gukuŋŋaanyiza kye gusigaza ng'ofuuliddwa ng'ozzeeyo n'oddamu n'ofuna akanyama ennyama endala ate n'oddamu ebigezo ebyo ebyetaagisa okubeera nga biwangulwa abaagalwa mukadde kano ke tulimu tutandise okubeera nga tukyusa ensi tutandise okubeera nga tutonda ebijja mu nda yaffe nga tuleka ebikadde nga mwe muli lubaale oyo omukadde gwe twawangira mu miti atatudde mu mitima gyaffe oyo gwe twawangira ku malaalo atatudde mu nda yaffe
oyo bwe tuzze tutambula naye nga tusabira okubeera nga tumusayira naye nga mu byaddala atudde mu mitima gyaffe tasalirwa kubanga y'ensibuko y'obutonzi bwaffe. So kano ke kaddako okusobola okubeera nga tuleka ebikadde byonna nga mwe muli ne lubaale omukadde tulekulire ebyo byonna ebitali bumu wamu n'obutukuvu bwaffe kituyamba okusobola okubeera nga tuwonya n'emizimu gyaffe gyonna gye tuzze tutambula nagyo mu mawanga ag'enjawulo. Twesosolera bwereere buli ggwanga oyinamu omuzimu, buli ggwanga oyinamu omuzimu. So toli Muganda, toli Musoka, toli muki, yonna oyinayo emizimu. So tuli baana bandeemu abazze bazaalibwa mu ngoye ez'enjawulo naye nga tusigala tuli kyekimu. Bangi batandise okubeera nga bawuliriza akatiba k'obulongo bwabwe n'okuddizibwa obujja bw'obutafaali bwabwe. Kino kiva mu kubeera nga osalawo buli kadde okukola omulimu gwo ogw'omunda, okukola ekyombo, n'obeera bumu wamu n'obw'omukasa bwo n'okyusa obutafaali bwo era n'oteekako omubiri gwo ogw'ekitangaala. Kino kye kituyamba era kye kigenda okubeera nga kituyamba okusobola okubeera nga tuzaala ejjenge eppya erigenda okubeera nga lizuukusa abangi abakyebase mu nsi zaabwe ez'omwoyo. Abagalwa, enkyukakyuka ya nnamaddala kasita ebeera nga eyise mu mitima gyaffe, kasita ebeera nga evudde mu mitima gyaffe, y'ensonga lwaki lubaale oyo akolebwa okuva mu mutima abeera wa buwangaazi. Oba okoleredde abaana n'abazzukulu era wakwata mpola si byamangu, naye bino ebyawa bweru osalira n'ofuna enkya oba ebbanga ettono n'olowooza nti okoze. Jjukira ekizikiza n'ekitangaala kigaba obuuma. Obuuma si gye bakolerako oba si gye bamejaringirako obwa Katonda bwo, nedda. Ate oyina okwaŋŋanga emyoyo gyo egy'ekizikiza, toyina kugidduka. Bangi we batandika ensonga ez'okwezuula ne balaba ebintu nga bikyuse naddala mu byenfuna, atandika okwejjusa ate lwaki ate natankuula ebintu. Nedda, tewaliiwo kikyamu kyonna. Oyina okufeesinga your inner demons. You have to face your dark self. Oyina okufeesinga ekizikiza kyo okiwangule, kubanga wotakikola ogenda kuddamu ozaalibwe era ofeesinge ekizikiza kyo kyekimu. So teweerimba, toddaawo okubeera nga towa budde ebyo ebirina okubeera nga biwangulwa mu ndaayo. Ebisiikirize muno mwe muli obusungu, enge, effutwa, obutayagaliza, embeera ezo zonna ezitali wamu n'obutukuvu bwo bye bisiikirize by'ozotambula nabyo. Obutemu, bangi muli mu lifetime eno nga mulowooza nti temuli batemu, naye lifetimes endala zonna ffenna tutemudde kubanga tubadde abakulembeze. Si kyangu nnyo kubeera omukulembeze n'otatemula. So ffenna tuli batemu. Twesonyiwe, tuleke ebikadde tusobole okubeera nga tugattaganya entegeera yaffe. Tunaatera okubeera nga tuyingira mu kituli ekya 7 mu mwezi oguddako ogw'omusanvu. Kino kiteetaagisa okubeera nga tuzza bujja emikululo gyaffe mu mitima gyaffe wamu n'emmeeme yaffe. Tweggulirewo okusobola okubeera nga tufuna okuluŋŋamizibwa. Tweggyemu enkola zonna ez'obulimba, ezo zonna obuwangiro n'ennono etali bumu wamu n'obutukuvu bwaffe. Tusobole okubeera nga tuteekateeka emibiri gyaffe okugiggyamu obutwa bwonna bwe tuzze tubuyiikiriza mu bulamu bwaffe bwonna obw'emabega n'obwakakati. Abagalwa, kino kye kigenda okubeera nga kituyamba okuwanirira ekitangaala eky'entegeera empya. Bangi batandise okubeera nga bakiwuliriza. Bangi batandise okubeera nga bawuliriza amayengo mu mibiri gyabwe.
era n'okugattaganya wamu n'omubiri gwabwe ogw'ekitangalo oba gwe muyita Abaganda gwa kibirizimu. Abagalwa, kino kiba kitegeeza nti oba otandise okweggyamu emize emikadde eyakolanga ebintu ebyesettaza, ebintu ebitaliimu nsa, kuyingira kiro, toyina buvunaanyizibwa, obeera mu gambolingi, oba mukitegeera, ebyo byonna otandika okubeera nga obyeggyamu, kubanga otandika okujjukira ki ky'oli. Omubiri gwe gutandika okubeera nga gweggyamu ekizikiza n'obulumi wamu n'empandiiso zonna ezitali bumu wamu naawe. Otandika okubeera nga weggyamu emize gyonna egy'obwawannema aba gye muyita negative habits. Enkola katamiirajjobyo, kubanga omwenge guggulawo eri poto zo ne zibeera nga zireeta ekizikiza. Y'ensonga lwaki aba Illuminati bajjajjatta nnyo omwenge. Kitegeera kikusoboseze okusobola okubeera nga ofuuka omuwaate ogubaleetera ekizikiza. Era bajjajjatta nnyo ebisiyaga ku nsonga emu nti kye kituli ekireeta amaanyi g'ekitambo eri ensi. Ensonga lwaki basasulwa. N'abasasulwa bambi tebamanyi kiki lwaki basasulwa. Bo balowooza nti basasulwa ku lw'okuba nti nno kinaye basasulwa olw'okubeera nti ekituli ekyo eky'emabega kye kituli ekireeta ekizikiza eri ensi. Kati buli munno wakyegattamu then otandika okubeera nga oleeta ekizikiza. Then ne bakozesa n'ebirimi ebyo bye babayigiriza nga bakola ekikolwa, batandika okubeera nga bayogera ennimi ezo ze bayita ebize Mwoyo Mutukuvu. Jjukira Mwoyo Mutukuvu asobola okubeeramu obw'ekitangala n'obw'ekizikiza, so ne baleetera nga bakozesa ennimi mu nsi. Jjukira buli kintu kyonna kikozesebwa mu bulungi ne mu bubi. Mukitegera? So kano ke kadde ak'okubeera bumu wamu n'obulongo bwaffe, tufune okuluŋŋamizibwa mu nda yaffe, tutegeere era twambazibwe bunyama entegeere etudde mu nda yaffe, tusobole okubeera nga tuyogerezeganya wamu ne Katonda akutuddemu. Eddoboozi lya Katonda teliwoggana, liyogera mu kasirise. Okuwulira obusirifu obwo oyina naawe okusirika. Osirika otya? Nga oyiga okujja ebirowoozo eri omutwe gwo, eri emmeeme eyo. Nabayigiriza method ey'okubeera nga okikola kino. Kwata oconcentratinge ku point emu, tugambe we lubeera lulimi, ddira olulimi olukoone ku linnyo limu. Buli lunaku okikola eddakiika 10 okumala omwezi, okumala emyezi 2, kigenda kufuuka default. Ekyo kye kigenda okubeera nga kikuwonya amaloboozi ag'ekitambo kyo mu mutwe, otandika okubeera nga ogattaganya wamu n'omutima gwo, owulirize Katonda ng'ayogera wamu naawe. Yeggwe Katonda w'olugendo lwo. Kitegera? Omwagalwa, kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga tuwuliriza entunnunsi ez'obutukuvu ezituddemu. Tutegeere nti ke kabonero kokka akagenda okubeera nga katuyamba okubeera nga twambazibwa entegeera yaffe n'okuzza bujja obutaffaali bwaffe. Jjukira, abantu abakutuddemu era abagenda okufuuka planeti yo ye DNA eyo ekutuddemu. Ky'obola nno DNA eri wakati wa billions 7 ne billions 8. Y'ensonga lwaki Adamu ne Eva ayitibwa ffeffenna, kubanga gwe kennyini oyina amannya ameka. Nze ndi mulongo waswa, wompita mulongo waswa oba oyise bonna billions zonna 7 oguntuddemu ogwani DNA yange. Ekitegeeza nno kintu n'ennambi oba Adamu ne Eva gwe tunoonya yaabo bonna abatwetoolodde. We twali tukyali mubiri gw'abazadde baffe, twali tetulwanagana, twali tukolaganira wamu. Naye we baayinjula ne bafuuka planet, twerabira ensibuko eyo. Twerabira obumu obwo bwe twayina okuviira ddala mu lubereberye.
kino kye kituleeta okuddamu ne tuzaalibwa tusobole okubeera nga tweddiza amaanyi gaffe n'entegeera yaffe nti ffenna tuli kyekimu. Ekikosa nze n'ekikosa omulala n'ekikosa neighbour n'ekikosa abalala kikosa ffenna awamu. Ke kaseera tusobole okubeera nga twejjamu amayengo ag'okutya n'ag'ennaku. Tukkirize emibiri gyaffe egy'obwamusoke, mental body, ogw'obwamukasa, emotional body, ogwa Ssekiriba Kyattaka, physical body, gisobole okubeera nga giggibwamu ebiwundu weppo n'ebirooto eby'obulimba ebizze bitambula wamu naffe mu lugendo lwaffe okumala ebbanga ddene. Tubeere kwagala era twewe ekitiibwa. Ekitiibwa w'obeera okyetaaga osooka kumala kukyewa. Bangi mwagala ebitiibwa naye nga mmwe kennyini temwewadde bitiibwa. Tewali wagenda kukuwa kitiibwa nga ggwe teweewadde kitiibwa. Ensi gy'oyagala okubeera ng'okyusa etandikira wamu naawe. Bw'oba oyagala kukyusa ensi sooka ggwe kennyini weekyuse. Bw'obeera ng'oyagala kukyusa maka ggwe kennyini kyuka nga ggwe abasigadde ebeera endabirwamu nabo ebakyusa. Katugambe nti obadde oyingira ssaawa 9, omukyala nga naye w'oyingira nga akambuwala aleeta embeera naye w'okyuka n'otandika okubeera nga abadde ayingira 9 otandika okuyingira 4 oba 5 wabeerawo enkyukakyuka era naye obukambwe n'embeera z'abadde akuyisaamu otandika okulaba nga zikyuka. Naye bangi mulowooza nti mugenda kufuna enkyukakyuka nga muzifuna mu balala nga mwe temwekyusizza. Ensi okutereera tuyina ffe kennyini kutereeza ffe. Tufuuke bakama b'obulamu bwaffe. Twefuge. Tubeere kwagala. Tweyagale. Tulekeraawo okubeera nga tunoonyeza kwagala waweeru waffe. Tutegeere nti yeffe kwagala gwe tuzze tunoonya. Tubeere endabirwamu ey'okwagala. N'abo bonna abatwetoolodde bajja kusobola okubeera nga bayambibwa beeyagale ate endabirwamu y'okwagala eyebeera etuddemu ebeere nga ereflectingibwa oba ng'erabisibwa eri abo bonna b'owangala nabo basobole okubeera nga ate mudda mu nkolagana y'emu. Jjukira ekifaanagana n'ekifaanagana kisika kyekifaanagana nakyo. Bw'obeera ng'oyagala abantu abatudde mu kwagala era abalungi abalina empisa sooka obeere nazo. Sooka obeere kwagala. Sooka obeere n'emize egyo egitudde mu kitangala era mu bwerufu nga tonnaba kuyaayaana kufuna abantu be bamu ate nga ggwe tobiyina. Katonda atudde munda mu nze akulamusaako. Akome.